Yongerayo poliisi eggadde woofiisi ya ssentebe w'ekatale ka Kasubi oluvannyuma lw'abasuubuzi okwekalakaasa nga bawakanya obukulembeze bwa ssentebe waabwe omukadde Reuben Sengendo. Abasuubuzi batuuka n'okulonda ssentebe omuggya Zibu Ronald kyokka n'alemesebwa abasuubuzi abawagira Sengendo okutuula mu woofiisi ye ekibaviirako okulwanagana. Nakaweesa Hairati abadde Kasubi katuwe eggulire lino mu Bujju. Ya gasi n'embooko binyose mu katale ke Kasubi, poliisi bwebadde egezaako okukakkanya abasuubuzi abadde beekalakaasa olwabamu ku bannaabwe okuzaayo eyita ssentebe omuggya Sengendo Reuben mu ofiisi. Abasuubuzi adde tebasalikako musale bagamba nti baagala wabeewo okulonda wakati wa ssentebe omukadde Sengendo Reuben n'omupya bo gwe bayita gwe baagala Zibu Ronald olwo balyoke bamanye obwenkanya mu katale kaabwe. Agala abasuubuzi twekolemu omulimu aleme tukakaati kampooza. Twagala twerondere akasasiro twamukowa agende akomewo tumulonde ng'abantu abawansi sasi poliisi Kayafa ajje tumulonde ajje mu bantu tuyesimba tumulonde abantu be basalawo si poliisi. Poliisi eyanguye mangu okukakanya embeera mu katale kano era n'esaba abasuubuzi baleme kuddamu kwekalakaasa. Adumira poliisi ya Kampala mukadde Muhammad Kirumira awaliriziddwa okuggala ofiisi ya katale kano okutuusa ng'embeera ezze mu nteeko. Omulimu ogwange gwa kukwasa mateeka n'olwekyo ofiisi temugirwanya teriiwo. Abasuubuzi bawera okusigala nga balwanirira akatale kaabwe paka nga Sengendo Reuben yeeyita ssentebe w'akatale kano aggiddwa mu mitambo gy'akatale k'e Kasubi. Teme ebijambiya fe tumuwa chansi gwagana omuguyaguya essaawa zino ajja ayimirire wano ajjayimirira alaba batatumutema bijambiya fwe twamukowa twakoowa emyaka 5 nga talina kyategeredde basuubuzi wetuviiriddeyo nga poliisi ekuma akatale kano butiribiri nga ne ofiisi ya ssentebe eggaddwa ekumibwa bapoliisi. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.